Tumanyi amakulu agabeera mu misinde egyo so wetujja ne tukuba engoma ne tugamba banange muzireete ssente zebanga nsonga ya byabulamu. Okay, welcome to the show program Sumula ku Kigula Lugi ku Terefine Wakabaka wa Buganda yeno program Sumulula tuyingiddewo okulaba olunaku lwa lumbe tulutandika tutya mwezi gwa mukutula nsanja mupya bwe twagatumbulako ennaku nnya zokka mu mwaka guno ogwa 2025 banafa abatabula nga batunda ttaka obasanga nasana ku mastore awamu ne Victoria School of Beauty be batuteeka mu ssente bagenda tuvuga paka ssaawa zibeera 3 ez'okumakya g'olunaku olwaleero. Good morning. Once again, habari gani, mwasuze mutya, mwarara mutya, mwasuze bulungi, amina, mambo wasuze bulungi. Tukyali ddala ku nsonga ey'okuzza abaana ku ssomero, abatakikoze basanze kumakya, mubakeezeza batukira mu class. Nali saagala kuddangayo ku Sunday, naye n'okuddayo nga bannammwe basoma. Ebintu ffenna babiteekanga ne ku gate, n'osooka n'owaatendinga class. N'obitwalayo ku break, n'oba na ku lunch. Naye nga kale nyigiriza amasomero agamu gali a little crowded nga buli class oba classes bbiri ziddayo ku lunaku lwanjawulo so abamu baliwo for a reason nti class yabwe tennatuuka kuddayo naye nga baba batusobola okuddayo naye nga just tekinnaba kubeera steady tukuteeka munnaye musaala Mukama Katonda akugondeze musobola okuzza abaana b'oku ssomero abeeyama okuyamba bamulekwa nga abazadde bafudde bambi mu kikole kati twagala tubenga ababa banja naye nga ke kaseera abaana baddemu okusoma omwaka 2025 we twaviiridde wano olunaku olw'eggulo ku program Sumulula twaliseeyo mu kanyumiro kaffe twecce twalese Sulaiman atulaze ekiri ku kitebe ekikulu ekya PFF Katonga era nga twalabye enteekateeka ezabaddewo zabadde bannakibiina ekyo okubeera nga bagenda babanja omuntu waabwe nga kkooti ensukkulumu bwe yali esazeewo era ng'ono Dr. Kizza Besigye awamu ne munne Obeid Lutale ndowooza n'abalala bonna abaali bawozesebwa mu Marshal Court okubeera nga bafulumya because court yayisa ekiragiro ku lunaku olwokutaano with immediate effect abantu abo tebalina kubeera nga bawozesebwa mu kkooti eyo bw'aba baagala babongereyo mu kkooti mwe bateekeddwa okubeera nayiseeyo era munnange kino nno kyaleese abawanvu n'abampi ndowooza obalengera ow'oludikya Ken Chams, Honorable Joseph Kabuleta n'abalala ab'ebitiibwa oba bakulu babaddewo bulungi nnyo ensonga eno bagikwatise kannabwala munnange balawyers ba Besigye era nga bakulembeddwamu omukyala Martha Karua nabo bwe batyo babaddewo bulungi nnyo batambule bagende babawo omuntu waabwe nga kkooti we yasalawo bwe batyo balamaliriza ndowooza beebuulidde ne bagamba tetusookera ku luzira katugende wano office omukulu watuula tusooke tugamwegeke twogere naye era bwe batyo abatambudde ne bagenda ku Parliamentary Avenue awo nga wewali offices za Uganda Prisons bwe batyo basange omukulu byabashayija ababuulire towawulira amatu wetaaga hearing aid oba towalaba munnaye bwe batyo batudde era ne batuulako mu kafubo kabadde ka ssaawa 2 namba ne bamunnyonnyola ne mugamba naye oba towalaba oba tewawulira ensonga eri bweti ne bweti kaakati ensonga ebazimunnyonnyodde bw'atyo mukulu byabashayija n'abaddamu nga yakulira prison yabagambye abadde okubiwulira yabiwulidde n'abadde akyalinda official communications okuva eri Anthony General Anthony General ssaabawolereza wa gavumenti era bayirawo omusango ogwali gutunka gwali between the Anthony General kakati munnange
omwogezi wa prisons ebiseera ebisinga tuwulira kigambo kuva eriye mukulu Frank Maine naye ku luno teyayogedde. However abaddeyo bagamba nti yakkiriziganyiza ne balooyazi ba Besigye ku nsonga gye babadde balese mu kkooti y'okubeera nti bweba Supreme Court yasalawo omuntu lwaki takola ki tateebwa. Kakati munaye tetwafunyeeko kuwulira kintu kyonna kuva eri Attorney General olw'okubanga naye byabasayija gwe yakoleza ekigwe yajuliza naye Charles Owumango ono Deputy Solicitor General yagambye nti Attorney General yabaddeko mu meeting naye ng'ensonga zino bazimanyi era baziwulidde era mu offices zaatuuse bagendako bazikolako. Ekibiina kya PPFF kya PFF empiso gireke kigira kikola kikikakkana niba ne kkooti oba yasalawo ku Lwokutaano nga leero tugenda mu Lwakutaano leero Lwakubiri era byebimu lwakuba nawuliddeko balawyers abagamba mbu ne ku weekend Besigye yaliyo mu kkomera by mistake yali ayina ofulumira kolo zaali zivuga ziddawo bayangu mutwalayo waki tebayanguwa mujjayo kuba kkooti yasalawo obudde bwali bukyali kkooti naye kati no bannange nno n'abawumuzesa balina obuzibu bamwetaaga naye engeri gye balina omubeeramu naye bafuneyo omusango omulala ate alinayo omusango omulala kwogwo omusango kati bagwoleza bweru gwafuna bbeiro ate esobola okufunayo omulala emisango mingi kugenda mu Kenya n'avayo nga tasasudde wooteri kwati yasayining out bamusayining out lwampaka kakati munange olunaku olweggulo nga yetwagambye Besigye yabadde alina okwapiaringa mu kkooti teyalabiseeko era ndowooza ng'ensonga bwenzinnyonnyodde bweseza atambudde kakati waliwo amanyiddwa nga Kano Chris Magezi ng'ono ye military assistant in charge of public relations of the Chief Defence Force that is CDF yagambye Supreme Court yayogera birala naffe tukola birala ne bweba eyogedde etya oba etya Besigye tagenda kuteebwa alina okufeesinga masholo. Ani agamba ekyo? Amanyikiddwa nga Kano Chris Magezi ng'era ono he's a military assistant in charge of public relations of the CDF. Magezi akozesa magezi kyokkola ekyo. Ekyo kyennyini ge gamagezi ge yakozesezza. Kale. Ezo n'ensonga za Dr. Kizza Besigye bwe ziyimiridde. Kakati munange bino nga bikyagenda maaso Dr. Kizza Besigye tukutumiddeko gy'oli eyo mu kkomera katusubire otulaba. Tosaba butakeera laba sumulula. Kakati ebyo ebiriwo naye tusuubira nti bajja kukuta ate ne banaakwesa n'abalala abaliyo Bobby Yanga wange mwenna bannaaye nalabyeko awo bazadde b'ab'eŋŋanda bambi lwakuba ndowooza abaliyo tebannavaayo naye suubiri okuba nga biyinza okyuka weri because olunaku olw'ejjo court martial badde erina okutuula teyatudde kitegeeza their confusion is confused now abalabisawo mu kkubo nga beetala beetomera n'okwetomera okunoonya agenda okukwatira ekibiina kya National Unity Platform bendera mu kuddamu okulonda oba kibayita by election mu Kalulu mu constituency eya Kawempe North Division kukyagendera ddala mu maaso era olunaku olw'ejjo lwabadde bize nnyo abalonzi bakyukira ddala kya National Unity Platform kaakati eyasoose ye Frederick Kakiika oyo yajja last week naye najja n'ebiwandiiko ebitawera ne bamugamba mu linnya ly'omugenzi nti genda era leero yagamba nti yali amanyi nti ebya senior 6 byokka bikola ki bimala naye n'agamba nti lwanadda agenda kudda na byonna era yakomyewo na byonna okukakkana nga asunsuddwa. Kakiika yasuubizza okutumbula ebyobulamu era n'atubuulira mu bigambo bye ye yennyini nti abakyala agenda bawa Mothers Kit. Tukole kati gwa kufuna mbuto n'atakoma okwo ng'omaze okufuna Mothers Kit agenda kuwa n'emitwalo 2 nzaale bulungi abakala mojja kabakutawaanya kati ffe tufune basajja tufune embuto so n'omusajja oli eyo oba ofunisa lubuto nsaba abe wa Kawempe North ate osabe ne Kakiiko ayitemu kaakati no munnange era ndoto n'asaba akakiiko kabawe ekisaawe bategekeraale beeyuze awo anaava ojja kuvawo ng'okkiriza nti bannange nandibanga abantu bano tebakkiriza mutegedde bulungi mbesibako bwesibi muwule efaanaganako bwetyo awo no munnange yavuzeeko yabadde Sawulo kulya naye yalabiddwako ku kitebe era ono naye yazze n'abawagizi bwe naye n'agobwa
ate yazizza gwa kati munange ne Sawula ebiwandiiko bye yazzeeko na bimwe muti yazze nabyo kati munange Sawula asoma tebinnabafuluma n'okutuula yakola ki ate ndowooza alina n'obukakafu tunoyita yakola ki netalina lipooti nedda ali mu siniya ki alikwayo nedda kubanga nze baba jojjuzi wano ani oyo omwana weyo ekasanda yagraduating already ali mu parliament kaakati kulya agamba nti nze nkakasa n'okuyita nakola ki n'okulya nja kulya naye empapula zo teziriiwo kaki kakati nedda akakiiko lwaki kakaluubiriza twagamba senior 6 bannaye buli wojja wano wabawo amateeka gaki kulyawo nga tonnalya so nedda bannange twali tusomanga kulya akola ki yali tannaba kutuuka wabaka emeka oyo alina n'ejjindu yono tanna kiringa kya myaka 16 aliwa 16 gy'omu gy'abaaki oba akaaga mugumu kale wati omukyala Mase Walukamba n'amugamba tuyite okulya osobola naye sikati naye genda oleeta ebiwandiiko olunaku olwaliro kulya lwalina okulaba nga akaluka nayinza obbaako kyakafuna ddala okukalya kaakati oyo yavuddeko owaffe ow'okukyalo kuno Luyimbazi Nalukoola n'alabikako mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu n'ag'omubiri Luyimbazi Nalukoola yasombodde buli kimu kyasobodde okusanga ekawempe noosi omwo nga mulimu n'abamujulira nti be bamuzaala maama ne taata yabeetisse n'abazadde yaleese n'abazadde bino bye baatuma nsubuga abazadde teyalinze kumutuma bazadde yazze nabo okumanya yajudde ali siriyasi najja n'abakulu mu ddiini abamusomesa ajjuzu n'ebikwatagana ku bwebyo yakijubisizza bw'atyo aliwa ye bw'atyo najja n'empapula ezinnyonnyola okusoma kwe okuva gye yatandikira oli sintambi waggulu yazzengaani ku basomesa abamusomesa oba battica obedda n'abantu bagamba tono ali waggulu akola ki kuba yabedda aleesa abazadde aleesa abakulu mu ddiini ndowooza n'abasomesa b'essomero n'abasomesa kakati bw'atyo n'ateekayo byonna ebiwandiiko bye bimwogerako ebyalina ne byanaafuna nabyo yabikoze eki abazadde no bayina kuba kati yabagambye eki so mwe yabuuziddwako ku nsonga singa kano kaki ke yadde ayambadde nga bafoot soldier oba bulletproof simanyi akawulo kano kyekatakukozesa banna kale naye bwatayogerera bwerere bwe yamaze naye n'asunsula so twagenza okumaliriza olunaku olw'ejjo nga kakiika Frederick Charles Rwabugumya Ssenkungu Kenneth Elias Nalukoola Sserunkuma Salim be bawandiisiddwa ne bakola abantu 8 abaakamala ono yaani ono ali mu Salim naweza abantu 8 abaleese interest yaabwe okubanga bakwatira ekibiina kya National Unity Platform bendera so ekibiina kigamba kigenda akakiiko kagenda kakoma olunaku lwaleero midde okuwandiisa abantu so ebyo bye byabadde sayidi zaawa ezeeyo kale enteekateeka yaffe mutwe kye tujja yitayo tulabe kiyimiridde kitya kitambula kitya bale nno kano ka update Ebola luli twajja wano tubategeeza permanent secretary wa ministry y'ebyobulamu Dr. Diana Atuni yava n'atubuulira ng'omuntu omu yali afudde obulwadde bwaki bw'Ebola kakati twagala okubategeeza babiri be baakakwatibwa nga balwadde ene temweraliikirira nnyo balina akakwate ku mugenzi anti naffe tuyinza okuba tubalinako akakwate naye ate Ebola takwata nga toziise nga totuuse siwa mu musaayi kaakati okusinziira kwayogera ministry Emmanuel Ayine byona agamba nti okuva we baaziika omugenzi bali bakyagenda maaso nga bagoberera jjukira twabagamba yagendako Embaale yagendako ku saidi n'amatugga n'agendako ew'omusawo w'ekinnansi gye mugenda abasinga obungi kaakati buli omu yenna ng'afuye ku mmindi waliwo omusawo gye yagenda tomanya wagenda kuloga musajja ajjayo Ebola kakati ate ne Mulago hospital kyokka ali musawe Mulago kyekyali kimuzunza bwati obulamu obulwadde obukuluma kakati nno eyo no wiiki bwetu bweri ne bagamba nti nno abadde batandise okutambuza amawulire agasasamaza embeera ekyali under control naye ne bakubiriza ab'amasomero okwongera okutegeeza abaana ku ngeri obulwadde buno gye bukola ki gye bukwatamu basobole okumanywa signs kwawo omanyira omulwadde w'Ebola ne wokola ki
ne woobwewala Kale. awo nno bwe tuli